Kati ADF yavao kati elimbayimbi. Hati bwe batuna Bobi is a combination of konyi ADF lakwena n'ebiringa ebyo. Tukimanyinga. Era jimwesa agenda okujja agambe wano walimu olunuupunuupu. Omanyamanya agabeka mocha gwe. Atali muyimbi abanoonya. Kugambye Bobi is a combination of konyi lakwena ADF sirimu nkumunye sifirisi byonna. Kati mulamu kufa bw'ofanga tubuuka omulambo oliriza ogwayisima katwabuuka tulize gwa wisdom muyimbi omugezi ye Fina kani change and evolve Cindy yali yepanka Museveni tasobola kukwata sente kawumbi n'akawanga forces zalaba za para kabako omuyimbi gwasobola okuwa millioni 5 no otegedde munange gomanye kiri wano n'emisala gy'aba junior kati bajewola agamba nga baleeta theory mbuyisima ekyamukubisa Uganda Airline nembaga muli balalu nakuba Uganda Airline nedda mu nsonda ate bakube muyisima abasuubuzi bantuukirya ng'okuleeta container ne mwegatta abantu 9 omu n'alemerera okusasula omusolo nga byonna ebintu babikwata kaye nsura ennaku ezo nze omwana yankola ekintu nga bagenda muwa sente boyfriend we ne bankwatire eruweru olwaddako ekyaddako nawulire ne bana bagamba nga baleeta theory mbuyisima ekyamukubisa Uganda Airline nembaga muli balalu nakuba Uganda Airline nedda mu nsonda ate bakube muyisima nakuba General Katumba nampita mu meeting wena ne batuula bati ne bampa ticket nya ne bagamba temumpita munaku siri mu copy mudire nyonyi zammwe muzitekeko ya ticket nga kuliko check-in time ne boarding time genda okebere fomanyire waliwo n'omusajja ono omuwanvu omuziba yagamba wisdom bamuyita batya mu board meeting ya URA wisdom bebe kulu balam kakiddemu bebe kulu bamuyita ng'omuyimbi owakabi ali presenting abayimbi ate asasula omusolo so is balam nga promoter kaye wisdom bamuleeta obw'obukugu bwe ekyokubiri kanti bagabe mbate mwate bistegedde ku YouTube gye twogerera before nga nze sinalwana ne Uganda Airline nasooka kulwana URA abasuubuzi bantuukirya ng'okuleeta container ne mwegatta abantu 9 omu n'alemerera okusasula omusolo nga byonna ebintu babikwata wekyali n'ennumba URA n'agirumba weeks ezo genda ole mu URA kati woleta sinakukaka maneno kati woleta container nga mubegasa abantu 9 omu n'alemererwa mutwala ebyamu kata sabu wisdom kati oli asobola okujja n'alowooza nti walaba mirundi wisdom nga twogera we are game changers nze sigenda nko China mbunsuubula naye kati abaana abasuubula oba abantu abasuubula eyo ewakiseka n'abamu tebakitegeera we fight buno bulamu kufa bw'ofanga tubuuka omulambo oliriza ogwayisima katwabuuka tulize gwa wisdom katireeta federation Northern Uganda abawa balabye nga bagati tebabiwulira nabo baleme tukooya era nabagamba nti bo tebakkiriza mukenzi ataasoma kati omulukwale yasoma tikyakuwuliriza tuli ku ngoma kati ekyo sikanya na gundi be bakola shiba nekasooka ate nkuŋŋanye sijjate mukkiriza muyimbi kusiriwala kusukka wayina kusiriwala tugumikirizana abayimbi mu sento nga basiriwadde kale ate twagala kwongerako balala njagala okugamba my half brothers and sisters in Northern Uganda. Talk to them. Academics does not define music. True. Yes. Toja kumpoganira mbo ate gundi teyasoma ekyo soka kijja mu question babo bagambe bagala omuntu asobola okunyona yo buchabalimba ne bakubebye ebikebe kale bakubulire ebyo ebintu be bayimba nga nabanonongo ono speaker afudde nga chief justice bali mukuzira papa mudire ebikebe byamwe bemukuba bigere ku international level ate mujeregajerega tugenda barwanira naye saga muntu ayimire bwata atakubenyo shiba yasoma kati kwa yasoma omuruku omuneta na ubuchotanga kuba bikebe byo byali bisusewa kati bebba abeerajo wa finance kati no kati kankubulire mwe banaye kambabulire balonda omuntu mu kifo wa bintu ebyo soko lindo olaba UPRS nze banonda ku UPRS aka funo mutsaguno nkyogere ngenda okulaba twakumanya sente suka milioni 5 nofukawo 2 mwana nene walwazi twala nengamba bana bayimba solo butabitegera twasimbawo nakakongo ngaye batulonda ne tugamba tisisigala paka financial year ane general meeting endala kubanga zabayimbi nenga toli formula amezi gaba
kubanga enkya ngenda kudda wakalo kasita mbuuze bwe wali ku UPRS kyewatukolera sente zagenda zitya kyangu nyonzo mugamba we naliyo ziziri sente zammwe twazirekayo mukomewo muzigabane otegere kyengamba kati bebe naye otegedde nti batulonda oli asobola okunona nga tamanyi na bye nasoma ne fighting kati bebe omulaba Museveni tasobola kukwata sente kawumbi n'akawanga fosi zalaba za para kabako biche ebyoletandala ababengulu bebani abampayo muyimbi w'engulu simanyi ndabani Museveni akuwa kawumbi waliwo omuyimbi gwasobola okuwa $5 million n'ogw'eddalu kati bebe kati kabaka bamuwa $5 million agwadde kati kabaka asobola okuyita wano ngatambulira ku mabaati ng'alina $5 million ngazibudde zikoye asobola okutambulira ku mabaati bwati kankubuulire ekisooka akakiiko ako nga wookalaba ako ekisooka njagala okwebaza abeeronze and I want to thank Katonda omuyimbi omugezi yefula kani change and evolve Sindi yali yepanka namugamba ebyo bye mulaba federation twamala dokukola paperwork danga tebanabirowoozaako ne tumutwalira muzeeyi wange Sale ne tumugamba associations nyingi mukole federation ng'ey'abalokole oyo Sindi n'akakiiko ke ne bagaana Fiina mwebaza ye yakitegeera kati aha ye publicity bebe lwaki mpagira bebe lwa nsonga egi one bebe ajja kuyimira bwati maaso ga president amugambe musajja tetukime wano $5 million twagala obu Museveni ajja kuwulira Museveni wano waliwo abantu bawuliriza zisobola kuba Museveni ng'anyumya sitole dakika 2 mugamba muzeeyi sooka olinde ebyo jja binyumya ng'onoonya gundi twazze kukima kino abasobola omugamba ebyo batono ati Museveni asobola kunyumiza sitole ng'omanya ayagala kukumma ssente kati g'omuziyiza n'omugamba musajja twazze ku kino oba tolina ssente wayafuwala tutambule we've done that era ebyo ne bikyuka otegedde munange gw'omanye kiri wano n'emisala gy'abajuniya kati bagyewola waliwo munakenya manerenda gw'omanye ekiri mu public service kati munakenya omu agenda tuwola triliyoni ya ssente munakenya manerenda gw'omanye ekiri mu ggwanga lino kati omusajja osobola omusanga n'asooka akayo omanyi kasobola nkunyumiza ebyafaayo kakati mawutenigolire ezo z'abankole nga ffe abacwezi ogenda okulanga byanyumye tebigatta n'omugamba musajja twakimye kino kati batono abamugamba is bebekulu ti bebekulu omulondera awo agenda kuba robist fe twalondako giti tulabire mu federation etwala gospel n'agamba nenze sigenda futula mu ofisi buli lunaku naye we mumpita nti nzija kusimba basabira bulango ekyo kisobola you select someone nga robist ekyokubiri nga kikulu lwempagirira bebe n'abo abayimbi bebe yali kiwaatule oba eno wamama oba yenna gye yali whatever n'alaba babajjo n'alaba balamu era omulozi w'enkuba eyali omukozi we n'alaba simanya ketiba nga bagabana biliyoni 5.6 biliyoni ku national theatre bokerokero bojede baani bebe ng'akubye omuziki tabeerangako wali nga bazigabana what do you expect inze mpagira abo babebe bajje oba babba nabo babbe kireeza gwe toli ku federation kuyamba abayimbi abalala kati akubulire eno government yafuuka y'ababbi woba ofunye chance ebbabba let me tell you about that kanga nkubulire kati omwana omuto ayimba emubenda agenda kuyambibwawa nyina mugamba kimu naawe funa chance obbe ati wulira kyabajyonze akugamba ntula akakiiko ka muzeeyi wange Sale n'aka muzeeyi aka art voluntarily let me tell you something bye boogera ku Sereni buli we batuula emigaaga ntwala 5 buli olabaawo kyobola n'oyo gw'ogamba agoba abantu kati abadde agikolera eri gyali enkwatyo emigaaga oyo ayagala publicity kaye jimu muwezi owa security ate abanoonya kimbi abayimbi jimu muwezi luli namulabanga naye omanyi nti nno kati ADF yavaawo kati eri mubayimbi hati bwe batunda Bobi Wine is a combination of konyi ADF lakwena n'ebiringa ebyo tokimanyinga era jimu muwezi agenda okujja agambe wano waliwo alimu olunuupunuupu omanya amanya agabeekamookya gwe atali muyimbi abanoonya kugambye Bobi Wine is a combination of konyi lakwena ADF sirimu nkumunye sifirisi byonna kati federation yene inayamba kati anti wulira kati abayo kyekino ky'obuuzizza abayimbi kino kibagamba edikenzo nakigambye palaso mufunye omukisa nga Museveni ayina akasajja keekamookya kamutudde ku mutwe nga kakyamutudde ku mutwe mukozesa omukisa mutuule eno edikenzo you have a chance now to invite wisdom
okuinvitinga abasiri bakyagulanyi bakyaze abagezi abatalina nothing to lose bamalala kuba mogera nze ebikenza gana natunula bwati nogamba naye oba village tebakugwangamu because you are parading a V8 which is given to you kati for abazegulira ebikenzo palaso shimba mube malala shimba osobola okuba ng'olaga flat naye nga bakunya kunyo gifuna for bagifunye nga tebakukunyiza mube malala you have an opportunity etya wisdom never nanga barwagadi bolaba twali abantu 11 nga kuri minister peace mutuzo je batonda mu set house ne tutandika ku kintu kye bayita authority oba ministry inze nagenda Nigeria Ghana Zambia Zambia badda ministry ya sports ne bagigatta ne ministry ya art ne tusaba mu 7 tikwata ministry ya sports ojigatte ne art industry tufuna minister ogu ngeriemu nga yabitwala byonna bali bakikiriza naye ekizibu kya Uganda waliwo abayimbi abayita abakabi bakisanga gundi enewa semutoka peeka ne bagalo kibuukira ne kifa mwabasitandi ekiringo ne eryaleeta mama award namugamba kweni BS namugagwe omanyi minister mu yalyaje namugagwe mama wose zigenda kujja mu Uganda noyo Washington mama wadi tezawangala anti fetu agenda wa muhozi netumugamba netumanya nti abasajja mama wazi basazibya $1 million engalife je tuli balokoleze twayogera nendo okudda nga Kiwanda ne babebe kuru Washington bakudde muhozi ezo satu netunyiga amapesa inagamba no government umuhozi aluwa gwe bakubye ajejeje atoli adamo kwa minister mama wadi zaje wano tetudanga muzira kasita muyingirira abantu ebe boogera ministry some of us twasabadde sikubaba minister naye kuyamba art kakati edikenzo opportunity join ne fi nani ono shiba fina muyita abantu abagezi nga siba naku yita Moses Matovu yita bakaye yita basiliva naba abantu tutule wano prime minister atuleli sala tuleli tubagambe kubanga amazima mwe kyemutogera kanchogere kusimba ekijja kijje federation bagikoze kulwanisa Bobi Wine federation kumulire kanze jawasimbiza cyo tujja kuba baba yambe kwambala mini kwambala kiki oba byange